Mu mawulire agakagwawo, breaking news, waliwo bannamagye babiri aga UPDF abattiddwa nga bagudde mu ambush mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka nga ate waliwo era omujaasi owa UPDF amanyiddwa nga Major General Hussein Ada, omu ku babadde basavinze amagye g'eggwanga erya Uganda okumalira ddala emyaka nga bwegenda okusomera era nga bwegenda okitegeera. Ono naye yakakasiddwa nti yafudde era nga yafiiridde mu ddwaliro erimu mu kibuga Kampala. Mu kaseera ke kamu waliwo omusirikale wa poliisi ono yasangiddwa mu makage nga mufu mu nfa etaategerekese, enfa eyalese ebibuuzo nga bwozze ng'obiraba era nkuleetedde olukalala olw'abamu ku b'ebyokwerinda, abamu nga bannamagye, abamu bakulu mu kitongole kya poliisi nga bazze bafa mu nfa etaategerekeka okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 nga tugenda mu kalulu. Ng'era bw'okiraba ne kati nti tugenda mu kalulu. Gwe atajjukira nfa ya Paul Lokech eyafa mu nfa etaategerekeka, atajjukira nfa ey'abannamagye abazze battibwa oba bazze bafa mu mbeera etaategerekeka oba mu nfa gye tuyita eri mysterious, mbakuleetedde mu lutambi luno naye nga amawulire agasinga okuba nga gakubye bannayuganda enkyukwe be bannamagye babiri aba UPDF abagudde mu ambush mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne baba nga battiddwa. Jjukira bali mu kugenda maaso n'okulwanagana n'ekibinja kye batugamba nti kya ADF. Waliwo ekiwandiiko kye ngenda okusomera obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Omwogezi w'amagye amanyiddwa nga Felix Kulaije akakasizza bino era naye mu kiwandiiko kye ngenda kubeera nga nkikusomera okitegeere bulungi nnyo. Kakati atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Mpozi nga sinaba kubanga ngenda wala era nga sinaba kubanga nkusomolulira amawulire gano ge nkuleetedde. Nsooka okwebaza mwenna abazze nga banteerako obubaka obw'amazaalibwa olunaku olwaleero mazaalibwa gange omuweereza wammwe, era neebaza abazze ne munteerako obubaka mwenna abanjagaliza amazaalibwa amalungi n'abakyeyongera okuteekako obubaka gye bunaawungeerera ngenda kujja mbusome, wabula mbadde nina okubaweereza newankubadde nga lunaku lwa mazaalibwa naye nina okubeera nga mbaweereza kubagana amawulire nabadde nina okugaba olunaku olwajjo ne sisobola. Kakati nina okubanga nga batuusaako. Gwe atanaba kubanga otwegattako kikole, genda mu comment section teekayo obubaka bwo naddala obwa birthday nja kubusoma olunaku olwaleero. Neebaza abazze mu inbox ne munteerayo bu message obunjagaliza amazaalibwa. Mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland neyanziza nnyo munnange obubaka obw'amazaalibwa na buli muntu yenna amannya nja kugasoma gonna bwe bunaawungerera. Siina message ya muntu gye nsobola kuba nga ndeka ate gwe abadde atugoberera nkakaso kimanyi bulungi nnyo nti nze bwe nzikakkana ku bubaka siina linnya lya muntu lye nsobola kuleka. So kakati gye bunaawungerera ngenda kubeera nga nsoma message ezo ate tubeere nga tutambula mu mawulire genzize okubeera nga nkugambye waliwo ab'ebyokwerinda abazze bafa mu nfa etategerekeka era ngenda bakusomera nga sina kutwala eyo. Waliwo omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF afudde amanyiddwa nga Major General Hussein Ada nga sina kutwala ku bali ababiri abafiiridde Kongo abagudde mu ambush nga sina kutwala ku ono eyafiiridde mu nnyumba ye mu nfa etategerekeka. Kansooke nkuwe ku musajja ono otegeere oba nkukakase butya bwe yafudde ate abitegedde. Njagala obijje wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wuliriza nga bagamba nti Major General Hussein Ada, one of the longest serving military officers from Uganda's West Nile sub-region, has died. Officials confirm Thursday. Olunaku olwajjo we lwazibidde nga abakulu mu magye aga UPDF bamaze okubeera nga bakakasa nti Major General Hussein Ada, omu ku babadde basaavinze okumalira ddala ebbanga mu magye aga UPDF mu bitundu ebya West Nile, akakasiddwa nti yafudde. Kino kyakakasiddwa olunaku olwajjo. Major General Hussein Ada, who hailed from Obongi district, passed away at Victoria Hospital in Ntinda, Kampala, according to Obongi County Legislator Dr. George Boka. Okusinziira ku mubaka wa Parliament akiikirira Obongi County eyakakasiza bino nti Major General Hussein Ada yafiiridde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Victoria Hospital mu bitundu by'e Ntinda mu kibuga Kampala, era bw'ati bwe yagambye: I have just learned with deep sorrow the sudden death of retired General Hussein Ada that occurred this evening from Victoria Hospital Ntinda. Condolences to the bereaved family, Obongi and the West Nile community. Omukulu oyo bwatyo bwe yategeezeza. Kakati kankuzeeko emabega otegeere omusajja ono yaani era lwaki nkuleetedde eggulire lino nga sinnakutwala nkugambye ku bamagye ababiri abafiiridde Congo abagudde mu ambush. Amawulire gakyali mangi nnyo olunaku olwaleero nina okugakuweereza newankubadde ebyo bye nkugambye. Wuliriza nga kigambibwa nti 1986 following the integration of the National Resistance Army, Ada was appointed Director of Supplies, where he oversaw logistics during the formative years of the Uganda People's Defence Forces UPDF. Mu mwaka gwa 1986 omukulu ono Major General Ada
nga magye ga NRA ega Kawamba yaweebwa obuvunanyizibwa mu magye era nga yalina okuba nga addukanya ensonga za supplies eyali avunanyizibwa ku bigulibwa ebikozesebwa mu magye n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyokka nga ne mu 1964 omukulu ono ng'eggwanga lya Uganda lyakafuna obwetwaze yajoyininga kye tuyita Uganda Freedom Movement era nga atirale komanda eyali aduumira ebyokulwanyisa ebya wansi. Oluvannyuma lw'emyaka nga 2 ng'asaavinga nga kye tuyita camp commander owa Bombo Barracks era nga kigambibwa okuba nti yafuna ebirabo bingi nnyo okusimibwa kungi nnyo olw'empisa ze era y'omu ku bannamagye ababadde boogerwako nti oba oliawo badde tolina nsonga yonna gy'obadde omuwuliramu newankubadde message ezimu ku zize zitambula zigamba nti singa asigala ng'abadde akolera gavumenti eriko totubuulira oba byabadde akola birungi nnyo oba abadde mulungi nnyo ebyo tetwagala kumanya naye nga ge gamawulire gennina ku mukulu oyo kakati oyo sigenda mmulwako wabula njagala okukujjukiza nti mu mwaka gwa 2018 General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali yamuwummuza ku myaka 55 era n'afuna emidaali n'ebirala nga bw'omanyi abajaasi ba UPDF bwe babakola babawa emidaali ne batabaweerako bintu bigenda kubayamba. Kakati oyo nga muvuddeko nga sinnakutwala Congo kkiriza nkuwa amawulire gano agashookinza abantu abasinga obungi. Honorable Francis Zaake Butebi yavuddeyo n'abaako akatambi ke yatadde ng'alaga nti omukulu ono eyafiiridde mu magye eyafiiridde mu makaage agambibwa okuba nti y'omu ku baamutokyalinga akatambi ako sisobodde kukafuna kakuwa mbudde naye nga nja kukateekayo ku mukutu gwaffe wali. Omusajja oyo gw'olaba senior police officer ng'amannya ge ye Afande Walugembe yasangiddwa nga mufu ku lunaku olwokubiri mu makaage agasangibwa Najjanankumbi mu kibuga Kampala. Omusajja ono yafudde mu nfa etategerekese era ng'omwogezi wa poliisi ow'ebitundu bya Kampala Metropolitan Police Spokesperson amanyiddwa nga Patrick Onyango yavuddeyo ne statement n'akakasa nti Musa Walugembe omusirikale wa poliisi ku ssaawa zabadde nga 6 ez'ekiro omukulu ono ne bamuddusa ne bamutuukako oba ne bafuna amawulire nti yafudde. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ogenda kitegeera bulungi nnyo naye nga kkiriza nkujjukize era nnyongere okwebaza mwenna abateeka obubaka bwammwe mu inbox yange obw'amazaalibwa mbeebazizza nnyo era n'abanteereddeko obubaka obw'akasente nabo mbusiimye nnyo era ngenda kusoma obubaka obwo eri omuntu yenna anaabakkiriza okusoma obubaka bwe kuba waliwo abamu ayinza okuteerako message ng'oluusi tayagala ate erinnya lye lisomebwe. Abaana babanzikiriza nja kujja n'obubaka bwammwe mbeebaze gye bunaawungeerera. Mazaalibwa malungi olunaku olwaleero mpozi n'ekirala nabasuubiza okubabuulira n'omwaka nazaalibwa mu mwaka gwa 1993 ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda kakati nsobola okubala abalamu awo anti kyemwagala. Kakati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano ku mukulu amanyiddwa nga Musa Walugembe eyafudde kyenjagala tuyiteyitemu. Omusajja ono kyakakasiddwa nti yafiiridde mu makaage mu nfa etategerekese. Wuliriza a superintendent of police attached to the Special Investigations Unit was found dead on Tuesday morning in his residence in Najjanankumbi, Kampala suburb. Omu ku basirikale ba poliisi era ng'ali ku ddala erya superintendent ng'ali attached ku kitongole kya SIU oba Special Investigations Unit ku lunaku olwokubiri nga bukya yasangibwa nga mufu mu makaaga gasangibwa Najjanankumbi mu kibuga Kampala. Nkugambye sinnakutwala ate kuba Congo abagudde mu ambush. Omusirikale ono gwe njagala okusooka okuwaako omutegeere bulungi nnyo na kikigwe kyolowooza ekiyinza okuba nga kikyamusse enfaaye olowooza yeekuusa ku y'Apollo Keeki n'abalala naye katugende mu maaso nze nkusomera kiri wano. Kampala Metropolitan Police Spokesperson Patrick Onyango said in a statement that they received information about Musa Walugembe's death at around 12:09 a.m. prompting officers to rush to the scene. Inti omwogezi wa polisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano amanyiddwa nga Patrick Onyango yategeeza mu statement gye yafulumizza nti twafunye amawulire ag'okufa kwa Musa Walugembe omusirikale waffe ku ssaawa zabadde nga 6 ogw'ekiro obudde nga bukya olw'olunaku olwokubiri nti era kino kyatuwaliriza okusindika abasajja baffe abawanvu n'abampi badduke ku siini balabe ddala kiki ekituuse ku musirikale waffe. Walugembe ow'emyaka 45 kigambibwa nti abadde abeera yekka ku ddala kwabadde erya poliisi ate ku myaka gye abadde abeera yekka nga talina mukyala talina abaana babeera nabo talina bakuumi babadde ali nabo ku budde obwo ne banneighbours be bagenze maaso n'okukakasa kino nti bwe kityo bwe kibadde. Kigambibwa nti yeesibira mu nnyumba
ekyazuuliddwa nti mweyafiiridde era nga kyawalirizza abasirikale ba poliisi okubreaking okumenya amadinisa n'enzigi okusobola okuyingira okutuuka ku mulambo gwe. His body was later conveyed to Mulago City mortuary for a post-mortem examination, but authorities have not disclosed the cause of death. Tebatubuulidde wano mu kiwandiiko nti bwe baatuuka ku mulambo gwe baagusanga guli mu mbeera ki, nga gukubiddwa nga gubadde ebyo byonna, naye wano batugambye nti omulambo gwe baagufuna baagutwala mu ggwanika e Mulago okugukolako post-mortem, wabula abasawo tebannavaayo na biki bye baazudde ebiyinza okuba nga bye byasse omukulu ono. Preliminary findings indicated no injuries or bruises, nti okunoonyereza okwasooka oba ebyazuulwa ebyasooka ebyamangu tewaaliwo kabonero konna kalaga nti oba alina ekiwundu kyonna oba alina bruises zonna, tewaali. Neighbors said the late officer had recently complained of chest pain. Walugembe was last seen alive on Saturday, August 30th, 2025. Nti baneighbor be bategeezezza abasirikale nti omusirikale ono ennaku zino abadde akaaba nnyo obulumi mu kifuba, nti era yasemba okulabikako olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omunaana. Wulira n'emboozi ya Zaake wejjiramu ate omusajja ono ye yatulugunya Zaake. Walugembe's name was not without controversy. He was among the top police officers implicated in the 2020 arrest and alleged torture of Mityana MP Zaake Francis Butebi. Nti omusajja ono tafudde nga talina nziro, abadde agirina, nti erinnya lye lyalabikira oba lyalabikira nnyo mu buvuyo obwali mu kalulu ka 2021 wabula bwano mu 2020, nti era agambibwa okuba nti y'omu ku baakwata n'okutokyalinga omubaka amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi nga bwe nkugambye, wabula yate yabyegaana era wano ne bakiteekawo. Although Walugembe denied any direct involvement, a court found him and his colleagues liable, awarding Zaake 75 million shillings in damages. Nti Walugembe yabyegaana, ono omugenzi kati gwe twogerako, yabyegaana eby'okutulugunya Honorable Zaake, wabula ate omusango mu kooti gwamusinga era ne bamulagira aliyirire Honorable Zaake obukadde 75 obwa siringi za Uganda olwa damages yamutuusaako ng'amutulugunya. The late officer was also a prince from the Nachifuma clan in Uganda and was known for his active role in intelligence operations during the 2011 opposition walk to work protest, where he was involved in managing and suppressing demonstrations. Omusajja ono ng'oggyeko ebya Zaake ne mu kalulu ne mu biseera bya 2011 kalulu ka 2011 aba opposition we baategekera walk to work. Uliriza nnyo bulungi wano kinajjukirwa nti Mathias Mpuuga yayogerwako nnyo nga y'omu ku bantu abaatunda oba abaali olukwe mu kikwekweto kino oba mu mission ne ya walk to work. Njagala owulirizeewo bulungi nnyo wano olwaliro mazaalibwa gange nyina okuwa amawulire nga bwe gali. Mathias Mpuuga ali connected ku kutunda eri ab'ebyokwerinda ebyama by'abasajja mu nsonga za walk to work, era nga kigambibwa nti omusajja ono yali nnyo mu nsonga eyo. Sigambe nti yali akwatagana n'Empuuga naye tekibanga gwe alina information esingako wano, genda mu comment section ombuulire Mpuuga information yagiwanga musajja ono alyoka alyemu banne olukwe mu walk to work, oba kubanga erinnya lyono lirinkinga ku nsonga za walk to work, era nga kigambibwa nti by then oba mu budde obwo ye yali active mu buvunaanyizibwa bwa intelligence operations, yali akulira ebikwekweto mu kalulu ka 2021 naddala mu kikwekweto ekyakolebwa ku bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya abaali bategese walk to work oluvannyuma lw'okufuna ebyama nti balina okwekalakaasa okulala okw'amaanyi okuyinza okuba beyond walk to work okwali okutambuza ebigere okugenda ku mirimu mu kibuga Kampala. Kati information yavanga eno oba yavanga wa Mpuuga obaani yatuukiranga wa musajja ono nga yakulira ebikwekweto, era bw'atyo n'asobola okusuppressinga n'okusaanyaawo ebigendererwa ebyabaali ab'opposition by then abaali bategese kye tuyita walk to work. Kakati we twogerera omusajja mugenzi. The Uganda Police Force extends his heartfelt condolences. Wano police badde mukubagiza sijja kugendayo. Walugembe's passing has sent shockwaves through the police fraternity, where he was regarded as a highly influential and a disciplined officer despite the controversies surrounding his career. Uliriza nnyo nkugambe nkuleetedde n'abamu ku basirikale abafudde mu nfa egezaako okwefaananyiriza eyo enfa etategerekeka, wabula sigambe nti nabo baafiira mu mbeera y'emu. Abamu basangiddwa nga bafu,
abalala battiddwa, abalala blood clot, abalala n'abalala. Kati wulira kana akasembayo okaliikinge nga message ogintera mu comment section. Wulira bagambye Walugembe eyafudde enfaye ereese ebibuuzo bingi nnyo n'okweralikirira kungi nnyo naddala mu b'ebyokwerinda. Kigambibwa nti omusajja ono abadde afuuse highly influential, abadde afuuse w'amaanyi nnyo. Omusajja ono kigambibwa nti y'omu ku basirikale ababadde disciplined, newankubadde nti waliwo eŋŋambi ezibadde zimutambuzibwako nti era ebimu ku bikolwa by'azzaakola byandibanga bibadde nga biragiro, wabula mbu y'omu ku basirikale ababadde n'empisa, ababadde baagalwa, ababadde highly influential. Kyokka n'obwa highly influential bwe wetwogerera yasangiddwa nga mufu mu makaage ag'Ennajjanankumbi mu kibuga Kampala mu nfa etaategerekese. Kakati wulira nga sinaba kubanga nkwongerayo, omusajja ono abadde asaavinza okumalira ddala akabanga, wabula njagala nkuzeeko emabega nga bwe nkugambye. Waliwo abamu ku bannamagye, abamu ku babyokwerinda abazze bafa mu mbeera etaategerekeka, abamu nga bakitongole kya Uganda People's Defence Forces, okuli omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Fred Katuyike, tulina Masiko oyo yafa gye buvuddeko. Waliwo abakulu nga General Paul Lokech eyafa gye buvuddeko. Waliwo Major General Kasirye Gwanga newankubadde yali mu ddwaliro naye ebyayogerwa byali bingi nnyo. Brigadier General Pierino Okoya oyo yafa mu 1970 naye ng'era ebibye byagala okufaanagana. Kakati wuliriza, Brigadier General Fred Katuyita tulina Masiko, the Director of Training and Doctrine for the Land Forces died, yafa mu nfa etaategerekeka mu mwezi ogw'omwenda. Gye buvuddeko omwezi sijja gukuwasigujjukidde wano naye ngenda gukufunira mu maaso awo. Lieutenant General Peter Lokech yafa mu mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2021 under circumstances ezitaategerekeka, wabula nga n'enfa ye baagiteekako nti mysterious kubanga baatugamba nti yafa kye bayita blood clot ku bwongo. Waliwo omukulu eyafa mu mwaka gwa 2018 Lieutenant RT Michael Sharita mwezi gw'omusanvu mwaka gwa 2018. Ono yali prominent nnyo mu kye tuyita ISO, era ng'ono bamasasi mu bitundu by'e Kamwokya nga kigambibwa nti enfaye yali eri connected mu kwenyigira mu corruption mu bakungu mu gavumenti, oba alina kyamanyi, oba ali abanoonyerezaako n'ebirala bifaanana bwe bityo. Major Joseph Mukuraine mu mwezi ogwokutaano 2022 yasangibwa ng'afudde mu guest house emu ekiwaatule mu kibuga Kampala, era ba suspects 26 baakwatibwa mbu nga beekuusa ku nfaaye. Gwali mwezi gwakutaano 2022 yasangibwa mu guest house emu mu bitundu by'ekiwaatule mu kibuga Kampala, naye yasangibwa ng'afudde. General Eri Tumwine oyo enfaye mwagitegeera yafa mwezi gwa 8 2021. General Benoni Biraro yafa 2020 mu bijjukire ebibi. Major General Benoni Biraro died in April 2020 ku nsonga za COVID-19. Major General Kasirye Gwanga, a prominent and a controversial figure, yafa mu mwaka gwa 2022 mwezi ogwokutaano. Kiwandiiko kino kankireke kiyinza okuleeta ebizibu. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko, okwate kaleka notification abeera omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo. Kakati wuliriza, waliwo bannamagye ba Uganda babiri abagudde mu ambush mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira mu Congo eyo waliyo olutalo olubadde lugenda mu maaso wakati w'amagye aga gavumenti ekulembera Felix Tshisekedi Shilombo Antoine akulembera eggwanga erya DRC, ng'obubinja obw'enjawulo omuli n'akabinja aka M23 n'obubinja obulala obuzze bwogerwako nga bulwanagana ne gavumenti eyo, wabula okusinziira ku biwandiiko ebizze bifulumizibwa ne reports ez'enjawulo ze tuzze tukusomera nga abamu ku basajja bano obubinja buno bubadde buwagirwa ezimu ku gavumenti omuli n'eya Uganda. Kyokka we twogerera ng'amagye g'eggwanga erya Uganda agasangibwa mu ggwanga erya Congo mbu agali mu kulwanyisa abayekera ba ADF abagambibwa okuba nti eyo gye beekukuma. We twogerera nga bano bagudde mu ambush ne baba nga battiddwa, sitegedde ojja kumbuulira. Amagye ga Congo ge gasse, bayekera ba ADF be basse,
oba ekintu ekirala kyonna ekifaanana bwe kityo naye ngenda kubeera nga mbikuwa eno gye bayita Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna njagala kubeera nga ate nkuwa ensonga eno ogitegeere bulungi nnyo kati nga sinnakuwa mawulire gano kansooke nkuwa ekiwandiiko ekyatereddwayo ku mukutu ku website eya Uganda People's Defence Forces oba Ministry of Defence and Veteran Affairs Uganda People's Defence Forces ekiwandiiko kino kiri official kyafulumiziddwa olunaku lwajjo ngena kusoma mwezi 4 mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 era yabadde nga press statement nga bagiwadde omutwe nti UPDF clarifies Operation Shujja situation in Commander Irengeti Democratic Republic of Congo kyamaje ga UPDF gakonfaminga ku incident eyagudde ku bannamaje ababiri oba aboyererako ddala naye nga babiri be bakakasiddwa nti bafudde mu kikwekweto ekyabadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kitundu ekimanyiddwa nga Commander Eringeti mu bitundu bya Democratic Republic of Congo jjukira nakugamba nga sinaba kubanga nkusomera kiwandiiko amagye ga Uganda gali mu province emanyiddwa nga Ituri province eno emanyiddwa nga Ituri esangibwa mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo Eastern Democratic Republic of Congo yewali province ziri ezali zawambibwa bayeekera ba M23 ewali North Kivu ekibuga Goma ne South Kivu ekibuga Bukavu eyo nga bayeekera ba M23 abagambibwa okuba nti bayambibwako eggwanga lya Rwanda be bagenda maaso n'okubanga bakontrol bawambayo simayo baba kya controlling ya mawulire ago njagga kuwa tubadde twagayimirizaamu kakati okusinziira ku biwandiiko ebizze bifuluma nga biraga nti abayeekera ba M23 bayambibwako government eggwanga ya Rwanda nti era ne government ya Paul Kagame balina amagye aga RDF Rwanda Defence Forces agawerera ddala 10,000 ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga gagenda maaso n'okuyambako abayeekera ba M23 okutuukiriza ebigendererwa byabwe wuliriza nnyo bulungi nnyo njagala ogatte story eno mukutu gwa Redison TV nzize mbere nga njikutuusaako gifune bulungi gwabadde tabimanyi kakati wuliriza engeri abayeekera ba M23 nga bagenda maaso n'okutabangula emirembe mu Congo mu bitundu provinces ziri ebbiri zenkugambye ng'ate n'amagye aga Uganda bwegato gatwalibwa mu province emanyiddwa nga Ituri mu kibuga ekimanyiddwa nga Bunya era nga nayo esangibwa eno nayo province esangibwa mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo ku nsalo eya Uganda ne Congo kakati eyo amagye ga Uganda gye gayitira ne gayingira mu Congo kati mbwe ekigendererwa kyali kyakulwanyisa abayeekera ba M23 era oluvannyuma lw'okulwanyisa abayeekera bano babadde nga bakola ebikwakwata ebyenjawulo omuli n'ekikwakwata ekimanyiddwa nga Operation Shujja nga mu kikwekweto kino bw'oba ojjukira bulungi amawulire ge nnakuwa gye buvuddeko mwe mwafulumira amawulire agali gagamba nti omu ku bannamagye ono eyakwatiddwa ku nsonga z'okufeekinga bbomu mu kibuga Kampala nkugambe wuliriza nnyo waliwo amawulire ge twakuwadde ng'omu ku bannamagye yakwatiddwa ku ddala erya Jeno ng'abadde mabega w'okufeekinga zibbomu mu kibuga Kampala n'okulimbalimba nti aba ADF be bakubye abantu naye nga jjukira abantu baafa wabula amawulire gagenza okuvaayo nga yatambuzanga fake information era nga bbomu ezimu baali bebazeepangidde nga bebazeetegedde ng'aba ADF tebabimanyi nako oluvannyuma amawulire ne gafuluma nti n'ebimu ku bikwekweto ebyakolebwa amawulire ne gafuluma nti omu ku baduumizi ba ADF yali attiddwa myaka egiyise kyazuulibwa nti kyali kikyamu nnyo tewali wa ADF n'omu yali attiddwa byali bigambo bya musajja oyo eyakwatiddwa ng'ekigendererwa kye mbu kyali kyakufuna kasente kakati wulira bulungi nnyo tubadde tukyali awo ziba zikyali bwe zityo wuliriza kakati ate ekiwandiiko kifulumye bafiiridde mu Operation Shujja mu bitundu ebya Commander Erengeti mu ggwanga erya DRC ngenda kukusomera ekiwandiiko naye olowooza tetuwunzike nga nabyo story efaanagana n'eri wuliriza The Uganda People's Defence Forces UPDF wishes to clarify saturating misinformation about Operation Shujja in the Democratic Republic of Congo. Ate wano bo bagamba misinformation wuliriza. There was not nkugamba enda kusomera ekiwandiiko kino. Nkijje ku official website eya UPDF. Kati ate nina ekiwandiiko ekirala. Nkijje ku mukutu ogumu ogw'amaanyi gwe ngenda okugamba kansooke nsome kino. There was no killings in the areas of Commander Erengeti as alleged. Nti tewabaddewo kuttibwa kwonna kwa munnamagye wa Uganda mu bitundu ebya Erengeti mu ggwanga erya DRC nkugambye njagala kugenda empola ate okompeyalinga emboozi zino ogende mu comment section ntereyo obubaka olowooza bino tebiwunzike nga biringa biri ebyakwasizza munnamagye ewammwe amawulire agava e Congo galaga bannamagye battiddwa aba Uganda amawulire agava mu bitongole bya UPDF mu kitongole kya UPDF gagamba tewannabaawo kuttibwa wuliriza there was no killing in the area of Commander Erengeti as alleged tewabaddewo kufa kwonna tewabaddewo kuttibwa kwonna
nga bwe byogerebwa mu bitundu bya Komanda mu ggwanga lya DRC. The facts are that an engagement occurred in Apakwanga, approximately 40 kilometers north of Komanda, in Mambasa territory in the Democratic Republic of Congo. In this encounter, we lost 2 of our soldiers. The area was previously a stronghold of ADF leader Musa Baruku, which our forces successfully dislodged. Kakati ate ulira mnembozi. There were no killings in the areas of Commander Erengeti as alleged. Tewabaddewo kuttibwa kwonna. Kyokka ate wano nti the fact amazima gali nti wabaddewo engagement, wabaddewo okulwanagana mu bitundu ebimanyiddwa nga Apakwanga, approximately obanga kiteeberezebwa nti kilomita ziringana okuva mu bitundu bya Komanda mu territory emanyiddwa nga Mambasa mu ggwanga lya DRC. Nti mu encounter eno abannamagye babiri abaggwanga lya Uganda, we lost 2 of our soldiers. Twabaluzinze tutya? Baabuze. The area was previously, nti ekitundu kino kyali kiri under control ey'abayeekera ba ADF. Omukulu amanyiddwa nga Musa Baruku, kinaye amagye g'eggwanga lya Uganda gakiwamba, gakyeddiza. The enemy, under sustained pressure from joint UPDF and the armed forces of the Democratic Republic of Congo operations, has resorted to reprisal attacks in isolated and remotely controlled locations. They also attack isolated villages to intimidate them and again publicity. Nti omulabe bwe yabadde alumbye ewali ebikwekweto owali amagye ga Uganda n'amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo agamanyiddwa nga Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC. Ti ebikwekweto bino tyera baalumbye n'ebimu ku byalo ebiri isolated mu mbeera y'okugezaako okutiisatiisa abantu oba oli awo n'okukola ebikolobero ebirala. In the ongoing operations, mu bikwekweto ebigenda mu maaso wakati w'amagye ga UPDF n'amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo FARDC, baalonkinze olulumba olwabadde successful nti eri abalabe babiri. Nti era abalabe bano babadde balina obubinja bw'abantu nga 10 ku 15 abalwanyi mu bitundu ebimanyiddwa nga Kyabbi. Mu kulwanagana kuno territories 3 ezabadde zitambuliddemu okulwanagana kuno, nti era wabaddewo n'abamu ku batujju babayise batujju terrorists mbo battiddwa era n'emmundu zaabwe ne zizuulibwa. Kyokka wali waggulu bakugambye there was no killing. Pursuit operations are underway to neutralize another splinter group of 15 to 20 fighters operating around Oicha. The UPDF, working jointly with the FARDC, remains committed to protecting civilians, dismantling ADF terrorist networks, and ensuring lasting peace and stability in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nti bino byonna nga bigenda mu maaso, amagye g'eggwanga lya Uganda wamu n'ag'eggwanga lya Democratic Republic of Congo gakyali bumu era gakyakolera wamu naddala mu territories ezimu zino okulaba nga balwanyisa abayeekera ba M23 n'okubasaanyaawo, okulaba nga bakuuma emirembe eri abantu ba bulijjo bannaalumanya eri akabinja kano nassaako omukono Felix Kulaije, Major General Director Defense Public Information. Kakati awo bwe nvuddewo ne ngamba kankusomera ekiwandiiko kino ekirala ekijidde ku mukutu ogumu ogw'amawulire, egimu ku mikutu egyo egy'amaanyi okwetola eggwanga lyonna. Wuliriza bulungi nnyo, oli ku mukutu gwa Radio TV balo kubanga okyagoberera oba notaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'ate otambula naffe mu ngeri emu oba endala. Wuliriza. The Uganda People's Defense Forces have confirmed the death of two of its soldiers during the Operation Shuja in the Democratic Republic of Congo. Major General Felix Kulaije, the UPDF Director for Defense Public Information, clarified in a statement on Thursday that contrary to earlier reports, the killings did not occur in Commander Erengeti. Ebyo ndowooza mbikusomedde sijja kubeera nga mbiddamu. Ge mawulire agava mu ggwanga lya DRC ku magye g'eggwanga lya Uganda aga Uganda People's Defense Forces. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ate tubeere nga tutambula ffenna. Fe Uganda mu Uganda Media, weebale kubanga ogoberera Fe Uganda Media eneeyanziza obubaka ngezaako okuyitaayitako mu bubaka kubanga ekawungezi buyinza okumbeerera obungi ate nga nina obubasomera obubaka obw'amazaalibwa. Bannange leero mazaalibwa gange nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1993.
nazalwa mu bitundu eby'Emityana era nga yewaffe era nga gyensinziro baweereza mbaweereza amawulire ag'enkyukakyuka amawulire agatagatta ku nsonga za nkyukakyuka sigabawa okujjako omuntu abitegeera ennyo yajja okitegeera kakati ku mukutu guno gwa Red Zone TV tuguddukanya n'abantu abawerako naye ng'ate era tulina n'emikutu emirala egy'enjawulo kwe tusinziira okubeera nga tubaweereza amawulire ag'enjawulo ate era ag'enkyukakyuka ebyo nja bibannyonnyola olw'eggulo naye neebaza abaze mu comment section nga munterako obubaka obwa birthday neebaza abanterako bu message mu inbox Fe Uganda Media webale ka message nkalabye mugana nge AKTV webale kubanga nawe ogoberera ate webale kuweereza gwanga AKTV Media mwanyinaze Kibirige Rashida webale kubanga nawe ogoberera obubaka mbulabye banji sijja kubamalayo Magi webale kubanga nawe ko message yatuse KKTV webale kubanga ogoberera message yatuse Shama updates wa foreign police webale kubanga otaddeko obubaka moto online nawe bale kubanga ontereddeko obubaka mbutuse bulungi nnyo n'abalala mwenna mwanyinaze Nasimbwa Winnie nawe bale kubanga kwoli na Nakate Vivian we bale kubanga kwoli message etuse Nsubuga James Shukrani Mirembe neba naffe mwenna Geoffrey Mukasa Kansala Andrew Kisomose mukulu wange mu Kibiseru jo okuva USA mwenna sijabba malayo naye nja kubasomako mpola neyanziza nnyo obubaka bw'amazaalibwa n'abakyajja mu inbox mbasimire ddala mami wange mama Kevin okuva Switzerland sijja ko kwebaza webale nnyo okunjagaliza amazaalibwa kanzije tubeere nga tuliziganya mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi nnyo ate nkyagenda mu maaso n'okubeera nga batuusaako obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu